settle a little bit. But yeah, as we just watch here, Jacob Kiplimo, your winner on the men's side. So Jacob Kiplimo nti alaze obuzira mu mwezi ogwo ebintu byonna nga byatuseemu ne byayiseemu nti okubeera nti erinnya lye muggyeko erinnya lye naye omutindo gwe nga ye omuntu ate n'eddaala ly'atadde ku nsi ye n'ekibiina mu addukiro eky'emisinde nti kimwongedde ate embavu n'okulaga nti obuvunaanyizibwa ye ng'omuntu ye bwe yeeteekamu nti okulaba nti ekitone kye kisukuma ku bantu ate abalala. Buli muntu alina omukisa okuba nti asuusuutibwa oba ateekebwa mu abo abasiimiddwa. So awaadi zino nti tezijjukira bujjukizo yonna muntu naye zikumaakuma ate abalala okulaba nti nange platform eyo ngyetaaga bwe mbeera nga ntaddemu omuzannyo guno okulaba nti ntuuka ku level eyo nange nja kujjukirwa mu ngeri bw'entyo. Big move in the 12th mile to break